Amanya gange nze mpitibwa Sserunkuma Abdallah Sekanyo. Naliko munnabyamizannyo era anyumirwa ennyo ebikonde, era omuzannyo ogwo nkyagwagala n'essaawa zino. Ffe kubamu abadde bakwatiridde okulaba nga tugezaako okussaawo Jim Kaleerwe ku Lufula okuba nga tugizuukusa wamu ne Kololo, naye ebikolwa ebigenda mu maaso twali bato nga twegomba abasajja abo ba Zebra, ba Nicholas Bule, Sam Kabogo, Bamuza Sempewo, naye ebyaddala ekintu kyonna ekikijjayo omusajja gwenzikiririzaamu ennyera gwenjagala ennyo Kyagulanyi Sentamu Robert, aspiring president owa Uganda, alina ekigambo ky'atera okukozesa: tuli balabira ku bikolwa byammwe. Olwaleero Zebra Mando, muganda wo Tribe Mayanja, oteekeko muganda wo webwayise emuve wamu Mbwanjizi amanya gengeerabidde. Ebikolwa byammwe mubiraaje bigenda bibatuusa. Tunuye Tribe Mayanja waali olw'ebikolwa bimuzze mukola. Ojjukire event yamutuukako ku Lions Club. Tunuulira Mbwanjizi yalina fight, avudde ku fight gy'alina okuzanya abuzayo wiiki emu bamututte kuba bantu era. Tunuulira obulamu bwe gye bwakomekkerezebwa. Olwaleero mmwe ebikolwa bye mulaga abaana abato abalina okulabira ku mmwe, ffe bwe twali nga mutwagazisa omuzannyo mu kusooka nga mukyayina future yagwo, kuba kati future already yammwe yaggwako. Muli mu future, kye mulimu ye future yammwe. Mwe mulaba nga by'ebikolwa ebituufu. Bannaye omuzannyo gwaffe ebyaddala mugenda kukyayisa abantu. Ebikolwa bye mutandise okwagala okwefuula olaze nga bw'osimanya ggwe osirisa busirisa simaate weetaaga tiyagasi ndabya akatambi. Mpulidde ennaku nnyingi nnyo olw'okuba nti abo abasajja baganda bange babakozesa, naye abasajja tebabaagala. Abasajja babakozesa ne ssente nemunaakutula ddiiru nga ya buwumbi bumeka. Buba n'abawako ekinene nnyo wajja bawako obuwumbi obukadde nga 5 mubugabane nga muli abantu nga 100 nga buli muntu afuna emitwalo 2 mumalirize nga ebyaddala future zammwe zoonoonese. Kale gwe tokyefaako naye ozadde, gw'olowooza ku baana bano b'ozadde. Zebra wali ebungereza ku ttiimu y'eggwanga ey'Abungereza, wamalayo emyaka gye wamalayo. Gw'olowooza obugagga buba nga bwakulema okufunira ku ttiimu ya ggwanga ey'egundi, gw'osuubira osobola bufunira mu bino. Mono Kasasiro aliwo nga on top of that mugenda kunakuwaza bantu, mugenda kutta bantu, mugenda kumenya bantu mba, mugenda kumenya bantu mikono, mugenda kumenya bantu magulu. Naye gwe tomanyi nti Katonda gy'ali. Ekyatuuka ku boogere tekikumala. Ddala omuntu professional boxer alekawo fight n'agenda awakankuza ebintu eby'ekisiru. Okiwulira? Nze nkimanyi mujja kuteekawo embeera etiisatiisa mbu kutunyonya, naye temugenda kutulekesaayo kwogera, tujja kwogera paka. Nze mpitibwa Sserunkuma, aspiring councillor Mulago 3A. Naye ebikola bye mukola tebitunda muzannyo gwaffe okuleka ogukyayisa. Tebigutunda. Ddala mmwe mwebuuzeemu ggwe ku byoyogedde, ki kye bigatta ku boxing? Kiki? Gwe mukulabako olaba nga ebintu by'okoza birina kye bigatta ku boxing oba ofa ku lubuto lwo ng'omuntu? Gwe ky'osinza otunuulira. Era bw'onaavaawo ebyo ebikolwa byo binaasigala bitunda omuzannyo, oba omuzannyo gwaffe mugenda kuba muguziise. Ebyaddala tujja balabira ku bikolwa byammwe. Ebikolwa byammwe bye tugenda okubalabirako, naye muleke kutunda muzannyo gwaffe mu ntunda enkyamu. Notunuulira ddala, tunuulira babokisa abali wano, babokisa obulamu bwammwe engenda gye bugendamu. You living misery life olw'ensonga nti mubeera nga mubeerawo ku maziga g'abantu, abantu babakolimira mukuba abantu ebintu eby'ekisiru ng'ebyo.
bwe mulimu tetubaagaliza naye mwe mu bulonda ogwolonda kubo kiri ogenda okukwata. Olwaleero mmwe mwasalawo kulonda kubanga your life misery life. Tunuulira mu sports ali mu ggwanga boxing, football, bikiba boxer mu musinga okuba obubi olw'ensonga nti gundi yammwe amannya gammwe mwagakolera ku maziga g'abantu, ku misaayi gy'abantu. Ebbanga lye munaamala nga mukyakaabya abantu olw'okuba mwagala kukkusa mbuto zammwe. Bwe munaaba temubisasulidde mumanye nti muyina abaana mwazaala bajja kubisasulira. Bannaye ebintu bino bye muyingiramu bigazi, Katonda gy'ali. Muleke kulowooza nti Zebra kigenda kukoma ku mmwe mandu. Tukuze tukwegomba kuba Mayinja Zone awo waliwo Jim enasookera okukulabira Mayinja Zone awo nga bakuleeta awo nga tulabira ddala waawo. Naye ddala olwaleero ekitiibwa kyo okyanise okittattanye. Zebra Mando weddeko, Musujja nkusiimye nnyo olw'okuvaayo n'oyimirira n'olaga obulungi bw'ebikonde n'olaga n'ebikola ebigenda mu maaso tebigenda kuzika muzannyo gwaffe. Bannaaye ffe abamu twagala boxing wadde tetwamuzannya nnyo kigenze wala, twamukomya ku ddaala ettono naye era nakati tukyamwagala. Namuleke kuziika muzannyo gwaffe. Zebra ate soko lizayininga ebiri ogenda okola ebibyo. Gwe mwetunulemu abaana abava ebwayisa obulamu bwe mubeeramu abasinga olw'okuba nti mubeerawo mu kkuba abantu. Osobola okkuba omuntu naye gye bikkira omaliriza oliwa. Tunuulira era bye muzze mukola byonna. Mulekeraawo okunakuwaza abantu, mulekeraawo okukaabya abantu. Kiwulira toyina lukusa lugaana Kyagulanyi kujja mu Kawempe. Zebra toluyina. Kyagulanyi Munnayuganda baateekawo okulonda baali bategeera constitution ekiri mu constitution. Zebra tosobola kulemesa constitution kola. Kiwulira mwesonyiwe president waffe, mwesonyiwe Kyagulanyi. Kati njogera ku sayidi ebyobufuzi kuba mwabyetabyemu. Kiwulira tewali nsonga ekkeza gwe Zebra gwani agaana Kyagulanyi oyingira Kawempe. Who are you? Nze ne bona nteega nonzijawo naye tugenda kulemesa balala bakkiriza ekyo ti Kyagulanyi mununuzi waabwe. Tojja kukiremesa. Kiwulira Zebra mwebeereremu.